Emmotoka eriko erinnya lya Phoebe erabikidde ku mitimbagano gya internet. Emmotoka eno imaze wiiki namba nga ninga giraba ku internet era nga eriko number plate eriko erinnya lya Phoebe era nga abantu bangi nnyo balowooza nti emmotoka eno yandibanga ya Phoebe. Gwe natanaba kubanga olaba akatambi kaneno ngenda kakuterawo wane obeere nga okalaba emmotoka eno gye twogerako ogirabe. Mmotoka ya bbeeyi nnyo erabika bulungi nzirugavu mu kkala eriko ebimuli ebimyufu eriko n'erinnya erina personalized number plate eriko erinnya erya Phoebe. Personalized number plate simwe abatazimanyi ziweebwa abantu abanene abantu abayinamu ku ssente maybe kubanga number plate sizino eno buli mwezi olina okubanga ogisasulira kisinziira gwani era ogenda kubanga osasula otya era nga abantu abaziyina mu ggwanga lyaffe Uganda batono ddala era ng'omwavu emmotoka eriko personalized number plate munnange oyinza obutaji affordinga anti ya ssente nnyingi okufaako bufi. Emmotoka eno etambulidde nnyo ku mitembagano gya internet era nga ne mwana muwala Phoebe yennyini gwe tumanyi owaffe yabadde nga apostinga emmotoka eno Yiino posti ye sooka ogirabe waneeno ku screen. Yeyo posti Phoebe gye yataddeyo ey'emmotoka eno era ne kireetera abantu tekako n'abamuwagira okulowooza nti emmotoka eyo yiye ddala naye nze tugenda kubanga tukyogerako weekiti ge gano amazima amatuufu agali ku eno mmotoka. Nkusaba obeere nga osubscribinga w'oba toyagala kumisinga kiddako w'oba toyagala kusubwa biki bye ngenda kugamba subscribing ekigambo weekiri wata ku notification bell nayo weeri egenda kubanga ekuyambako bulungi nnyo commentinga wansi awo and of course njagala mmanye olowooza ki ku videos neeno ate njagala obeere nga tokyerabira nti nno nkwagala nnyo wherever you are ali mu Saudi Arabia mu Qatar mu Jordan mu Dubai Uganda mbagala nnyo mbagalira nnyo ddala nsaba mukama asigale nga bankuumidde bakwano anti ateera obulamu bwe businga ate nze amanya yenze Shila Adita mbadde nduddewo beeyanjulira naye munange never let than never kakati nno katugendeko mu katambi ak'emmotoka eno naawe ogirabe ogiweko endowoozayo katugende mu katambi. Ndowooza emmotoka ogirabye bulungi nnyo emmotoka ya bbeeyi nnyo nkimanyi waliwo agenda okubanga yeebuuza kati kibadde kikwetaagisa okukyogerako kibadde kikwetaagisa naawe okujja okutugamba era already tukimanyi nti nno emmotoka ya Phoebe era mulimu agenda okumbuuza maama gwe kyogamba Phoebe mu nsaali y'omu era waliyo n'omulala agenda okumbuuza kyogamba ye Phoebe tasobola kugifuna ate zonna answers zammwe zigenda kubanga ntuufu ate era ebibuuzo byammwe byonna bituufu sigenda kubanga mbigaana wabula nzize clearing hair nina ensonga lwaki I've come out nenjogera kwene ensonga kubanga nina a certain group mwe tuli akatambi kano katuuseyo era nendaba abaana baamu nga balimu omwo bakubagana okufaako obufi bakyusa ebigambo bekyusaganya ebigambo beevuma okufaako obufi ng'ensonga lwaki beevuma mmotoka yeevuddeko obuzibu oli ng'agamba emmotoka ya Phoebe baagimuwadde nga kirabo omulala ng'agamba nedda waliwo omuntu omulala gwe bayita Phoebe era ffe tumumanyi nga bayomba okufaako obufi era ne baleeta emmotoka ez'enjawulo Phoebe zaalina tekako n'emmotoka zazenga avuga zakolera mu training n'ebintu ebirala. Nze nga Adita I'm not trying to put Phoebe down no nze nga Adita mpagira Phoebe ateera nga mwagala okufaako obufi kubanga ateera lwaki mba mukyawa yankola kitewali essanyu lyange kubanga munange omwana ow'obuwala waabakedde ku makya n'abeera musanyufu siraba nsonga lwaki ate nze mba nyiize tekiba tekiwa amakulu so nsazeewo nenkola kana akatambi nga njagala obbategeeza nti munange emmotoka gye mwalabyawo si ye ya Phoebe owaffe si ye ya Phoebe kale kaŋŋambe si ye ya Phoebe 791 nedda si ye emmotoka eyo si ya Phoebe 971 si ye emmotoka eyo ya mukyala omulala gwe bayita Phoebe. I remember I've ever seen a clip omukyala oyo nga ali mu kweyogerera kennyini n'agamba abasajja ebintu ebyo babikola omusajja nga mutaddemu ekimotoka emmotoka ye ennungi omune yeebaza bbaawe okubanga amwagala okufaako obufi ne yeebaza abazadde be ky'oba omanya nti abaana gye bali eyo abawala ng'abasajja babateekamu emmotoka ez'akabi that's why nkugambe siri mu kulwanisa nti oba emmotoka ya Phoebe owa
waffe ase kyenwanisa naye gano ge mazima nti eyo si yeyiye. Phoebe asobola okufuna emmotoka ye ng'omwana omuwala cause it's something easy to get. Emmotoka kintu kyangu nnyo kyakufuna. Omusajja ne waba tagigulidde tatawo nga tagikuwadde oba maama oba sister wo naawe kennyini osobola okugyetuusaako kubanga right now emmotoka za layisi kisinziira oyagala mmotoka ki naye ng'emmotoka za layisi. So emmotoka eyo ya muwala oyo Phoebe. Noonyeza ekifaananyi kye mumulabeko mu face naye munnange kimbuze nsigaza mmotoka yokka. Njagala bategeeza nti emmotoka eyo si ya Phoebe era nga I congratulate omuwala oyo kubanga yatuuka kwaga amakula ate era nga ne Phoebe I congratulate kubanga munnange okubayo n'omuntu nga ne museekewo ng'ayina erinnya ng'eryo ate ng'atuuka ku byakabi ng'ate nawe bye weetaaga. Munnange that's a very good image. Kiringa keera ku makya naye ndaba omuwala yenna nga bamuyita Adita oba Shila Adita nga w'amaanyi. Trust me ngenda kuba n'essanyu kubanga ngenda kwongeramu amaanyi ntere mutuuke oba musingeko kubanga neemuseeke wange tugezeeko okubalaga nti ffenna abalina amannya bwe gati we can really make it in life. Oba gwe olowooza otya mukwano gwe alaba akatambe kano nze yebadde endowooza yange kamanye eyiyo ng'oyita mu comment section teweerabira kubanga osubscribinga olikinga okommentinga ate era teweerabira nti no Adita akwagala nnyo.